buli lwe ziwera ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwamugulansigo buli ddaaza ntegeeza nti buli mwaka kubeera kujaguza bikujjuko olw'okubanga lubeera lunaku lw'abakyala okwetoolola Sseŋŋendo Nabulamu yonna. Olunaku olwaleero njagadde nkunokkolereyoko abakyala abamu abatagenda kwerabira mu byafaayo bya Sseŋŋendo Nabulamu eno yonna abaaleka omukululo ogutalivaawo kutuuka ensi lw'erikoma. Olunaku olwaleero nzikiridde mu maserengeta ga Africa oba kye tuyise South Africa. Followinga, subscribinga, commentinga TikTok ne Facebook nze omwana Soda. Nga gwe nkuletedde olunaku olwaleero si mulala ye mwana muwala omugenzi Sarah Batman. Sarah Batman ono gwe nkuletedde yazaalibwa mu mwaka gwa 1789. Ennaku z'omwezi zaali nga 29. Omwezi ogwa Ntenvu katundu akaali kayitibwa Kamdebo obudde obwo wabula wenjogerera kaakano nga bakayita obuvanjuba bwa Cape of South Africa. Mwana muwala Batman nga yakazaalibwa bw'ati teyawoomera ku buwoomi bwa bbeere anti maama aba yakamuteeka ku nsi n'afa wabula oluvannyuma ennyo ng'amulekedde kitaawe naye yattibwa ba Bushmen. Ebiseera ebyo abaali bayitibwa ba Sun People baamusanga ng'agezaako okulunda ente. Kino kyamuleetera okukula ng'abamu tebamanyi na kika kye era nga n'erinnya lye ery'ekika teryalimanyi wabula kiteeberezebwa ayinza okuba yalina erinnya eddala eriyitibwa Sehura. Batman obuto bwe kossa n'obuvubuka bwe yabumala mu masamba g'Abadaaki. Eyo yabeerangayo ng'akola emirimu egy'awaka omwalinga n'okulundanga enfudu ezaali ez'abakyala naddala Abafalansa wabula nga bakama be abamu be yali akolera ogw'okulunda enfudu bwe baatuuka myaka gya 1790 nga bazzeeyo okwaba obwe mu Bufalansa yasisinkana omukulu yali amanyikiddwa nga Peter Caesars. Ono n'amusikiriza okumutwala mu kibuga Cape Town era bwe yatuukayo yakola emirimu egy'okwoza engoye mu maka g'abantu n'abeerako Nancy Maid. Okusookera ddala yakola wa mukulu n'amanyikiddwa nga Peter Caesars wabula oluvannyuma ennyo yayabulira amaka ge neyegatta ku maka g'omusajja Omudaaki era mu kibuga Cape Town. Oluvannyuma ennyo n'afuuka Wet Nancy owa muganda wa Peter Caesars yali amanyikiddwa nga Hendrik Caesars. Okusinziira ku byafaayo biraga nti Batman ono yazaalayo abaana be babiri beddu era bano baafa nga bakyali bato oluvannyuma lwa taata waabwe okubaabulira nga yamuzaala musajja eyali Omudaaki omujaasi nga mwavulu nkupe eyali amanyikiddwa nga Hendrik van Jong eyali abeera katundu akaali kamanyikiddwa nga Hot Bay akaali kaliraanye ekibuga Cape Town. Era omukwano gwabwe gwafa oluvannyuma lw'omukulu ono okwabulira ensi eyo n'ayolekera okwaba obwe wabula okukula kwe n'emirimu gye yakakkalabya mu ggwanga lya South Africa gyali mingi era emboozi bwenjigendako tusobola okuzibya. Kambukeyo tutuuke ku kinyusi ky'olwaleero. Sarah Batman yali mukyala eyali yakula obulungi ng'alina akabina ndoddo ab'ennaku zino gye muyita nnyashi kosa n'ebitundu bye ebyekyama byali byanjawulo nnyo ku balala ekyaleetera abazungu bano abaali bagezezzaako mukebera okumulabamu ekyenjawulo. Bwe batyo mu mwaka gwa 1810 baamutwala mu kibuga London atandika okubeera ku Duke Street mu St James, ebibuga ebyali bisinga okuba eby'ebbeeyi nnyo mu kibuga London. Wabula mu myaka egyo walingawo kye bayita okutundanga abaddu mu nsi z'abazungu nga babanona ku lukalu lw'omuddugavu ne babatwala mu nsi ezo wabula gavumenti y'ensi ez'enjawulo zaali zitandise kaweefube okugezaako okukomya ekikwekweto kino. Era obudde obwo Batman yali akuumibwanga mu bizimbe munda nga takkirizibwa kufuluma bweru wabula nga bamaze okijjawo ekyo eky'okutunda abaddu Batman yafuna eddembe lye era omwaka gwa 1812 olw'eddembe lyali lirabiseewo Batman yayongera okulambula ekibuga London n'akyetoolola buli wamu oyo nakkirira paka mu Ireland. Era Batman oluvannyuma ennyo yabatizibwa ku kkanisa yali emanyikiddwa nga Manchester Cathedral era ku lunaku olwo waliwo agagamba nti yafunirako n'omubeezi olw'okuba England yali agyetambuzza lwa ddembe nga teryamukuba ku mukono yasalawo addeyooko mu France. Bwe yatuuka eyo omwami yali amanyikiddwa nga Henry Taylor lwamukubako ebirozo nti bwepabwa n'amutunda n'amuguza omusajja yali atendeka ebisolo yali amanyikiddwa nga Jean Lux mu Bufalansa ng'amaze okutundibwa. Yasisinkana akaseera kaali akakazigizigi ennyo anti yakola emirimu nfofoolo egyamuviirako n'okufa mu mwaka gwa 1815 omwezi gwali gwa Ntenvu ng'ennaku z'omwezi 29 yali atemera mu myaka gy'obukulu 26. Kiteeberezebwa nti ekyatta omukyalo yafa ebirwadde bimanyikiddwa nga enziku kosa ne kabootongo nga bino byonna yabijja mu mirimu gye baamukozesanga
okwali okusanyusanga abazungu, abamu nga bamwejovaana. Abazungu baamwagala nnyo olw'enkula gye yali yakula, olw'akabina ke yalina akanene ke baali tebalabangako, n'ebitundu ebyekyama bye nakutegeezezzamu abakyala Abaganda mu bitegeera bye musika bo baali tebabirabangako, wabula baabisanga ku mukyalo ono, wama n'afuuka akamere kye bayita kimpenje ekubiri. Olw'enkula ya Batman gye yakula, yali yaleka bannassaayansi nga bonna batakula emitwe nga baagala okumanya ekirungo ekyalimu mu mubiri gwe. Yatwalibwa mu museum yali emanyikiddwa nga Museum des Natures des Angels, wabula oluvannyuma lw'okutwalwayo akawanga ke kabbibwa mu mwaka gwa 1827, wabula ne kaddizibwa oluvannyuma lw'emyezi gyali mitono. Wamma ekyo ne kyongera okusasamaza abatuuze, ne batandika okulambuula omulambo oba amagumba agaali gabuliddwako akawanga. Oluvannyuma ne kakomezebwawo nga buli omu yayagala okulaba ku oyo omuntu atuuka okubbibwako akawanga ng'afudde, wabula oluvannyuma amagumba ge bagasolooza ne bagatwala mu museda ewome. Eyo gye yawangalira okuva mu mwaka gwa 1937 paka mu mwaka gwa 1970. Wabula ensi yali egenda ekulaakulana ng'egenda ekyukakyuka buli wamu, nga ne bakaddugala basangibwa ku lukalu lw'omwana w'omuddugavu batandise okumanya ebigenda mu maaso mu nsi. Batandika okubanja omubiri oba amagumba ga mwana muwala ono Sarah Batman, era okusinziira ku katabo akawandiikibwa Diana Phyllis, ono yali muwandiisi wa biyiiye mu kika eky'Abakoisaani, yakatuuma I have come to take you home. Kaali kagezaako okuba omulango ogw'amaanyi okugezaako okuzza mwana muwala ku ttaka lyabwe ery'obwabwe aziikibwe. Amagumba ge gaamala mu kifo kye nakutegeeza kye bayita Musedilo Ome okumala emyaka 15 nga bingi bibamujjukirako, omuli n'okubanga ye mukyala eyasookera ddala omukoyikoyo okuva mu ggwanga lya South Africa okutonnya oba okulinnya ekigere ku ttaka ly'omu Europe. Wabula oluvannyuma ennyo mu mwaka gwa 1994 omukulembeze yaliko ebiseera ebyo nga naye kati mugenzi, omwagala w'abangi Nelson Madiba Mandela yasalawo okusaba ebitundu by'omubiri gw'omwana muwala ono Sarah Batman biddizibwe okwabwe, era ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi gwe tulimu guno gwennyini ogwamugula nsigo, Batman yaddizibwa okwabwe mu mwaka gwa 2002 era n'aziikibwa ku kasozi akali waggulu ennyo akamanyikiddwa nga Hanki, nga no kasangibwa mu Rift Valley emanyikiddwa nga Gamtos. Kino kiri mu Eastern Cape mu ggwanga lya South Africa. Okuva ku olwo yafuuka omuwala ow'enjawulo ennyo mu ggwanga lya South Africa, era n'afuuka ekyobulambuzi, era n'afuuka ow'ebyafaayo mu ggwanga eryo okukira baana banne abalala. Ebintu bingi ebyateekebwawo mu ggwanga lya South Africa okugezaako okukuumira erinnya lya Sarah Batman nga liri waggulu n'okumujjukira. Mu mwaka gwa 2015 waliwo disitulikiti ya South Africa eyali emanyikiddwa nga Kakadu District Municipality yakyusibwa erinnya n'etuumibwa Sarah Batman District Municipality. Ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwa Ntenvu omwaka gwa 2018 waliwo University emanyikiddwa nga University of Cape Town, waliwo ekizimbe kye baali bayita Memorial Hall, wabula kino baakikyusa ne bakituuma Sarah Batman Hall era okugezaako okujjukira ebirungi enfofoolo bye bajjukira ku mwana muwala ono. Waliwo ne kampu y'ababundabunda gye baatandikawo mu ggwanga lya South Africa mu Cape Town omwaka gwa 1999 ne bagituuma The Sarah Batman Center for Women and Children. Alina international recognitions nnyingi n'ebibumbe ebimujjukira mu nsi ez'enjawulo gye yatambulira. Munywanyi kkiriza olwaleero emboozi ngiwunzikire wano nga njagaliza bannakazadde b'eggwanga mwenna olunaku olusufu. Nsigadde nze omwana Soda. Bingi ebyatuuka ku Sarah Batman kuba yatwalibwa okubanga kazanyiikirizi w'emikolo n'asikiriza abantu okujja ku mikolo. Mu nsi ezo zenkumenyeddeko entonotono ngenda bikuleetera gwe just tojja kalimi waneeno. Subscribing following nze omwana Soda. Mukama abankuumire. Export TV to the world.